What's up? Nze bampita Palaso Saka Free Boss. Yamba ngandi wano ne muganda wange Mac Pro ngera first of all njagala omwebaza olw'omulimu omulungi gwakoze ne for the Children Foundation ng'ayamba abantu bakateyamba batayinaako mwasirizi. They have received the things. We're so glad and we're so humble and blessed for the Children Foundation, and everyone part of this. We're so thankful for everyone. Manyene eddoboozi bampita Mac Pro. Fashion is abandi bamanyi ng'eddoboozi ly'abankuba kyeyo. Ku YouTube channel Mac Pro, ku Facebook Mac Pro Fashion is, TikTok Mac Pro, Instagram Mac Pro, olunaku mikutu gyange egya social media naye nga mu following ku lw'eddoboozi ly'abankuba kyeyo nero ly'omuntu wa wansi eno ku ground e Uganda ku right now naze n'ekintu ekipya, ekintu ekirimu okuyamba nga bumanyi nti nze ndi mutima gw'abantu bayambi okuviira ddala Saudi Arabia nga nnyambako bankuba kyeyo bannange bakadaama basikadaama kutuusa eddoboozi lyabwe ne wenakomawo e Uganda wenatandikira okulaba nga ntuusa eddoboozi ly'abankuba kyeyo okubayambako ababonaabonera mu biyumba ababonaabonera wa. No, right now twakozeeyo ekibiina ekya like foundation egezaako okuyamba abaana bagita for the Children Foundation eyamba abaana abatalina mwasirizi bamulekwa abaani abakadde buli kimu tukitwalira wamu okulaba nga tugezaako okuyamba abantu abo. Right now nagitandika ne muganda wange tuli abantu bangi nka Kizito Franka, Kagolo Robert, kuliko na abantu bangi we bali tuli naye nga right now tuli bavubuka myaka mito twetaaga okuba nga tuyina okwongerako tetuyina nnyo naye tulina okwongerako kwaba abatakola ki abatayina. So ndowooze embeera yonna yonna mugimanyi ng'oyita mu bulumi bw'omu byalo eyo ng'o struggling. So twakola foundation yaffe twatandika okudonatinga ebintu mu byalo nga tuyita through connections, through abantu abatuyamba abali mu mawanga ag'enjawulo, abantu abali ku ground wano e Uganda. Naye nga tulaba tutuusa atya omuntu atalina kyayina yadde ffe tuyina naye ate tulina okulaba nti oyina omutwalo oyina emitwalo 10 neweefirizaako emitwalo 5 n'ogamba gino kanguliremu abaana abali abatalina bitabo abatalina pads abatalina ngoye ffe byetukola. Right now enamba zange ez'essimu kututandikira kwetuteeka obuyambi bwa foundation zigenda beerako ku screen. Then gwe nayagala okudonatinga okusupportinga join this kale tujoininge kino ekintu kubanga kyaffe nga gwe mwana ng'oli mu nnyumba ng'ogamba bulijjo simanyi bantu bayamba batuusa batya ebintu gye tubisindise bigende. Wekwate Mac Pro mumanyi emikutu gyange ku Facebook gyonna mugimanyi buli wamu mumanyi. Face yange simpya eri gye muli. Right now twagenda Kiboga tulina egitwale twagenda netusangayo abaana abali mu mbeera embi ng'ebifaananyi ojobiraba ku screen nga netuddayo this January yenyini nga 3 twagenda ebukomera eyo twadonatinga ebintu bingi twakola kikati. Next trip tugenda kudda Butambala mu March. Then gwe nayagala okujoininga foundation eno ng'oyagala okudonatinga okuwoyo akateyamba ogenda kulaba ennamba eziri ku screen olabe ng'o inboxinga osindika obuyambi bwo osindikawa tulabe nga tuyamba omwana oyo atalina mwasirizi ku ground. So mbebaza nnyo mbebaliza ddala mwebale nnyo mwebali ddala abampuliriza abagezaako okulaba nga musitukirawo mu for the Children Foundation ne mulaba nga tugatta wamu emikono tuyamba abo abatayina. Mbagala nnyo mbagalira ddala wabula mu subscribing ku mukutu gwa Mac Pro Fashions then mu liking ne page ku social media Mac Pro Fashions. Nange nja kwongera okubaweereza bankuba kyeyo bannange musitukiremu temundekerera kubanga mwena mukimanyi nti omutima omugabi oba omukono omugabi guzaala kingi. Then mbebaza nnyo mwebale nnyo na ku followinga mukutu gwa Shifah the Hustler mwebale gufollowinga mwebale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuzizaako nnyo mwena mikwano mugye balekye mutuusaako engalo
Maka professions mukwano muwulidde bulungi. Maka professions ono bambi yatandikawo ekibiina for the Children Foundation agabira abaana oba abantu abatalina mwasirizi nakwata ku kitono kyayina nasobola okubanga abagabirira wamu nakukaaba aje mu mikwano gye. Nze nno nempulira nga kino kinkutteko nnyo mikwano naye nga mu butuufu ensawo si nsanyufu nensalawo Maka professions ono muyambe mu ngeri eno oba nange nteeka ettaffaali ku kibiina kye mu ngeri eno ey'okubanga mukolera vidiyo tugitambuze tugishayalinge osobola okuba nawe munnanga alaba vidiyo eno nga olinganga nze ng'ensawo tennaba kubeera nsanyufu naye osobola okushayalinga vidiyo eno nawe era oba otaddeko ettaffaali omuntu agiraba oba oliawo asobola okuba nga ate ye ayinamu naye wogiraba n'otagishayalinga oba totaddeko ttaffaali. Okuyamba guba mutima ate buli woyamba Katonda akuddizaawo ekisinga obulungi ate era obunene. Mukwano gwange Maka professions ono nga wakyogedde nnaku z'omwezi 3 bali Kiboga Bukomero era bifaananyi byalabye ku screen yawo. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu bagenda kubeera Ngando Butambala district ekyalo bakiyita batya Kasansala Ngando Kasansala Butambala district gye bagenda okuba ate nga badonatinga. Gwe wenna alina ky'olina mukwano yita ku nnamba zaffe ezo obeera ate ng'obaako omuntu gw'oyamba saddaaka. Okusaddaaka tekubeera mu ssente zokka, osobola okuba ng'olinayo olugoye osobola odduwa munnaffe oyo atalina n'alwambala, osobola okuba ng'olinayo engatto etakutuuka, osobola okuba ng'olinayo ensawo y'akawunga, ekintu kyonna, muti gwa sabbuuni ne wekiba kitundu bizigo. Munnanga nte n'obiwa oyo ali mu mbeera etali ya mulembe. Nenyongera okukujjukiza nti Maka professions ono osobola okubaga omunnange enkuba kyeyo oli eyo yagala kudda waka nogamba nina omuntu agenda okunnona oba weewaka weewaffe naye Maka kamuwa omulimu asobole okuba nga ate akasente kano akafuna akongere mu kibiina kye ekya for the Children Foundation kabeeko bekayamba nogamba omuntu wewaka atonona nina omuntu agenda okundeeta Maka Pro akasente ako bambi noba nga nte okamuwa osobola okuyitira ku ezo ennamba ez'essimu noba nga omufuna akupiikinga ku kisaawe nakutuusa ewaka wooba olaga nti ate ogenda munnanga olina kafiri wifi oba ogenda lugendo ki wifi ya bwereere ebeerawo. So Maka professions ono tuba ate nga tumuwagira baganda bange. Mpozi Maka professions nange nempisawo kano nti nkwagaliza birthday nungi birthday ebeerawo ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokubiri. Mashallah twazaalibwa mwezi gwe gumu eyange ebeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri. Kwagaliza ekisinga obulungi ngera ekifaananyi wokirabaawo akipostinze akitambuza abayise asobola okugenda okumwegattako omukwano osobola omukubirako namba ye osobola omusindikira message ku WhatsApp ante abeera ajja kukwaniriza. Mpozi mukwano gwange kankulekereyo akavidiyo kano nga Maka professions alina omukulu Palaso kwolwo bali bakunga bantu kudonatinga nga bagenda Bukomero Kiboga. Mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kwagala Shifah the Hustler, mwebale kwagala Maka professions bambi muyongere okumufollowinga. Yes, what's up? Nze bampita Palaso Saka Free Boss. Yaman ngandi wano ne muganda wange Mac Pro ngera first of all njagala omwebaza olw'omulimu omulungi gwakoze ne for the Children Foundation nga ayamba abantu bakateyamba batalinaako mwasirizi era tugenda kubeera naku z'omwezi mmeka 3 nga 3
guno mwezi gwennyini ku Sunday eno yes tugenda kubeera Kiboga obukomero nga era tugezaako okubeera nga tuyamba abantu abo nga bwazatambula ndi wamu naye era naawe alina kyoyagala okugattako oba okumuwa kiba kyakabinyo. Let's support because it's for a good cause, very good cause. Era big up Mac Pro, blessings. Kiboga bukomerero twegweko. Yeah man, for the Children Foundation.